Gwatulaba nawe atuliriza gy'osinziira yonna mu mikwano gyange mwenna yonna gye muli njagala okubalamusaako mu ngeri y'enkizo nga mbagamba nti mwebale nnyo, mwebalire ddala mikwano gyaffe abatufudde ab'enjawulo mu kintu kino, abali emitala w'emayanja, abannaffe abali mu mawanga g'Abawarabu, mwebale nnyo, mwebalire ddala okulabika ng'ate ensonga mugifudde ey'omuzinzi bwe bwawo nga mujjanjawazizza Kampala Media TV. Gwatanaba kulabika ng'osubscribinga mukwano gwange, labika ng'osubscribinga kubanga guno gwe mukutu ogugenda okubanga gukutuusaako ensonga ennene ate mu ngeri ey'ekikugu ddala mu budde bwe weetaaga okulabika nga omanya. Amawulire agaakagwawo kati gwe mulungi atuuliriza, omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'alonda CDF omujja olunaku olwaleero. Era nga bassebo ne bannyabo komanda alondebwa oba CDF, Command of the Defence Forces. Command of the Defence Forces alondeddwa amakya g'olunaku olwaleero. Oluvannyuma lw'okulabika nga ebigambo bibadde biyitingana wano ne wali, ani analondebwa, ani anabeera CDF omupya, kyaddaaki amaze n'afunika. Mpuliriza. Mu ngeri oba oliawo ebadde tesuubirwa, Lt.Gen Wilson Mbasu Mbadi avuddeyo n'alondebwa okulabika nga ye CDF omujja. Omusajja ono amannya ge amajjuvu nga bwegawulidde ye Wilson Mbasu Mbadi, era nga munnayuganda awedde emirimu. N'olwekyo ebintu ebya Uganda kitegeeza abitegeera bulungi era tabiriimu kulabika nga abuusabuusa ensonga yonna. Gwe mulungi atuuliriza naawe atulaba. Omusajja ono Lt.Gen Wilson Mbasu Mbadi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa Juni mu mwaka ogwa 1962. Ono aviira ddala eyo mu disitulikiti ey'e Kasese era nga gye yazaalibwa. Ebimu ku bikankana oba ku bintu byeyotekeddwa okumanya ebyekusifu ebisobola okuba nga biviiriddeko Lt.Gen Mbasu Mbadi biibino bye nkuleetera. Wilson Mbasu Mbadi Lt.Gen yeegatta ku magye ag'eggwanga lino erya Uganda mu mwaka gwa 1986. Bw'atyo mu mwaka gwa 1991 he was commissioned oba yawongebwayo nga officer cadet ng'amaze okukola course eya Royal Military Academy wali mu Sandhurst mu United Kingdom oba mu Bungereza. Omusajja ono we yali e Bungereza wenkutegezezza ku Sandhurst yagraduatinga ng'omu ku bayizi abasinga bassebo ne bannyabo mu mwaka ogwo ogwa 1991. Lt.Gen Wilson Mbasu Mbadi teyakoma okwo. Mu mwaka gwa 1992 yasobola okweyongerayo ne course emanyiddwa nga Platoon Commanders Course wali ku Uganda School of Infantry. Mu kiseera ekyo essomero lino lyali lisangibwa wali mu bitundu eby'ejjinja, era bw'atyo n'alabika nga ayongera okufuna obukugu obwo mu Platoon Commanders Course. Wenkula ombojjeza emboozi eya Wilson Mbasu Mbadi mu mwaka gwa 1994 yayongera okufuna obukugu ng'era
yeegatta ku ssomero erya Uganda Junior Staff College era eryali lisangibwa mu Jinja. Wuliriza, ebimu ku bintu ebifuula omusajja ono Wilson Mbasu Mbadi bibino wammanga byenkunnyonnyola byenkulombojjera. Mu 1998 Wilson Mbasu Mbadi yasobola okulabika nga yeegatta ku ssomero era n'afuna obukugu Mobile International Defense Management Course wali mu kitundu ekyerusaka mu ggwanga erya Zambia. Bw'atyo teyakoma awo, yatandulula ebigere n'agenda mu ggwanga erya Tanzania mu mwaka gwa 1998 era n'ayongera okusoma course emanyiddwa nga the Company Command Course mu ggwanga erya Tanzania. Bw'atyo Lt.Gen Mbadi mu mwaka gwa 2001 yayongera okulabika nga yeetaba ku kibinja. He attended the combat group era ngeno yali n'asobola ofuna obukugu mu command course nga bino yabisomera wali ku Armored Corps Center School. Wali eri mu wali eri mu ggwanga erya Buyindi we yasobola okuvaayo okulabika nga ate afuna obukugu obwo. Wuliriza bulungi, mu mwaka ogwa 2004 yeeyongera okulabika nga ate ayongera ofuna obukugu obwa Senior Command and Staff Course nga bino yabifunira wali ku National Defense College esangibwa mu ggwanga erya Kenya oba giyite mu bufunze NDCK. Era bw'atyo Wilson Mbadi Mbasu mu mwaka gwennyini ogwa 2004 yamaliriza course emanyikiddwa nga Peace Support Operations Course oba mu bufunze gy'osobola okuyita PSTC wali ku Karen mu ggwanga erya Kenya. Gwe mulungi atulaba naawe atuwuliriza. Bwe tutyo bwe tuyingira omwaka gwa 2005 Lt.Gen Wilson Mbasu Mbadi yamaliriza diploma ye in Strategic Studies wali mu University ye Nairobi. Bw'atyo teyakoma awo, mu mwaka gwa 2007 yagraduatinga Master's Degree in Strategic Studies ng'asinziira wali ku Airwar College esangibwa mu Maxwell Air Force Base mu Alabama mu United States of America. Gen Mbadi azze azimba obulamu bwe era nga okuviira ddala mu mwaka gwa 1986 bassebo ne bannyabo okutuusa kati abadde musajja munnamagye nga emmundu tazizzanga kugombolola oba oliawo ng'abamu we bakoze. Wilson Mbadi Mbasu mu mwaka gwa 2017 okuzzaako k'emabega yalondebwa nga Deputy Chief of Defence Forces and Inspector General owa UPDF era nga yalondebwa wali mu January w'omwaka 2017 ng'ono yaddira mu bigere Lt.Gen Charles Angina. Omusajja ono CDF omujja alondebwa wakati nga yakalondebwa addidde mu bigere
abadde CDF David Muhoozi eyakakyusibwa gye buvuddeko mangu nnyo nnyini ddala. CDF Wilson Mbadi Mbasu agenda kubanga amyukibwa oba omumyuka we agenda kubeera nga ELWELU. Era ng'ono abadde akuzibwa n'atuusibwa ku ranka ey'okubeera generaali. Kakati nno wano Lt.Gen Muhoozi KAINERUGABA ono afuulibwa Commander of the Land Forces okuva wali we yateebwa wabadde ali okubeera omuwabuzi wa President mu nsonga ez'omuzinzi. Era nga olabye ebyafaayo by'omwami ono Lt.Gen Mbasu Mbadi, obuyivu bwazza kuŋŋaanya mu mawanga ag'enjawulo gazza asomeramu bibimu ku bintu ebimufuula ow'enjawulo era ow'enkizo okubeera ng'asobolera ddala okubeera Commander of Defence Forces. Ono musajja ssemaka era nga ayina empisa ez'ekika ekya waggulu wakati ng'akola emirimu gye. Ono ajjidde mu kaseera nga bannayuganda babadde batunulatunula ani agenda okuteebwawo oba oliawo bafunye obuweerero obw'enkizo. Bwe tutyo tumuyozaayoza okutuuka ku kkula lino era nga tukkiriza agenda kutuwa ekisinga ennyo oba oliawo kye tumusuubiramu okulabika nga awa bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala okutugoberera. Tubagamba nti enteekateeka tukyazibaleetera ku Kampala Media.